Ambaliza nkulamusiza kunyo eno gyosinzira okuliriza mandu so 89 akatonyeza CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka y'abavubuka ab'omulembe omutibi edakiika ziri 10 zokka zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi k'olunaku olwaleero programu kkirizo bagaana mwomanyira ensonga ez'enjawulo nga bazigenda maaso mu ggwanga n'otambula n'okumanya yegubye ku mpewo eza rediyo yo bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo era ebimu ku bikoza amawulire bakulembeze b'abanalukala ba Hamas mu lwanando lw'e Gaza bagaanyi deal oba okuteesa kw'Abayisirayiri ku ngeri y'okuddamu okusiriikiriza mu kukaanya kino gikola nti waliyo abasibe abali mu 59 Abayisirayiri abakyali mikono gy'aba Hamas nga kigambibwa nti kwabo wandibanga wali abalamu nga 24 Isirayiri mu nteesa yayo badde egamba nti yegamba baagala basiriikirizemu okulwana ennaku 45 babaweeyo abasibe 10 aba Hamas baga nti betukyabyagala ffe twagala tukkaanye lumu tukwate abasibe abakyali abalamu n'emirambo gy'abo abafa tubibaddiza omulundi gumu olutalo mu lukomi tetukyayagala ddiru zikoma mu kkubo kaakati bali awo bawulidde enteeseganya wakati wa Ukraine ne Russia zikyagenda mu maaso Russia ezindukiriza Ukraine enkya ya leero nebakuba mu kibuga Kakivu n'ebitundu by'e Sami abantu babiri bafudde bintu bingi byonooneddwa amayumba n'ebirala ne minisita w'ebyokwerinda mu America Marco Rubio alabudde nti tugenda mu maaso America yanjamu enta ku by'okutabaganya ensi zino ebigambo bijja kwongera okulambululwa mu mawulire Zekalule Lameka nina abagenyi bavudde mu Straight Talk essaawa eno esooka era tugenda kutunulira nsonga z'abavubuka luli twakusuubiza nga tulina Maayi ti ensonga zino zikomye mu kkubo Maayi n'owuwe programu batuwa vibe y'enjawulo gye twali tetwagala kweresa naye tukutegeeza nti tugenda kudda ate n'omukugu okutunulira ekitundu ekyokubiri ekya programu eno engeri biki ebiviirako abaana bawala okufuna embuto nga tebanneetuuka mbeera ki ezivaako awo abazadde abaana babeezinzeeko nnyo mulizanyo programu ya leero muli kizibu ekibaviirako so nga ate n'ebizibu ebivaamu nabyo bingi kalwo kalungi kuba Straight Talk ne Save the Children tulamuseeko abatuuliriza mbalamusizaako amannya nze Karo Karungi nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation ekitongole ekikwasaganya ensonga z'abavubuka okulaba nti abavubuka babeera n'obulamu obulungi bafuna empeereza ennungi ku malwaliro basigala mu ssomero ate abawandise ku ssomero tulabe nti tebeenyigidde mu bikolwa ebiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga programu eno Save the Children yetuteekamu ensimbi kubanga yatunuulira ekitongole kya Straight Talk nga kibaddewo ebbanga gwanvu netuwa obuvunaanyizibwa okubeera nga tuleeta ensonga ez'enjawulo ezikwasaganya abavubuka okusingira ddala abo abawanduka mu masomero tumanyi nti omwana omuvubuka bw'awanduka mu masomero afuna okusoomoozebwa kungi nnyo ate nga oluusi basobola okwemulugunyiza eyo abantu abakola amateeka oba abakola policies wano mu Uganda ne batabawulira so ne tugamba nti eddoboozi lyabwe tulitumbule kwe kusalawo okujja wano ku CBS tumanyi nti abantu bangi bagiwuliriza abantu bawulire abavubuka bintu kibe bayitamu osanga bafunamu okuyiga oba n'abakulembeze baffe ne bafunako kye bakola okuyamba abavubuka bano okay ampuliriza tulina abavubuka naye wano waliwo gwenjagala tusooka okwogerako naye Apio Peace myaka 20 gyokka Apio tulamuseeko abaluuliza erinnya yange Apio Peace era mbalamusizaako nange ndi mwesiimu okuba nti nkyaddeko ku mpewo za CBS Emmanduso bulijjo gye mpuliriza obuwuliriza gwe mugenyi waffe nno olwaliro munnaye mukama akikoze omugenyi w'okusatu nina musawo ono muzaalisa musawo Josephine Nankumba sebo libeera Nankumba tulamuseeko musawo amannya gange nze Nankumba Josephine omusawo omuzaalisa
Balamusizza mwenna abali eyabawuliza CBS radio bwa Ssaabasajja Kabaka nga ndi musawo omuzaalisa nkolera Namayumba Health Center for eddwaliro erifugibwa gavumenti. Tuli under Wakiso local government nga ntwalibwa mukama wange bamuyita Dr. Mukisa Emmanuel ye DHO waffe. Era nga ku ddwaliro nfugibwa Dr. Mukiibi ye in charge w'eddwaliro. Ate nze ayogera nze ntwala department ya bakyala gye tuyita MCH Mother Child Health ye department gye ntambuliramu. Bannakazadde b'eggwanga. Yes. Abawala bakyafuna embuto eyo wammwe? Yes, sebo. Era gye bali bangi. Gye bali. Tebannakendeera. Ampuliriza tulina abavubuka wano. Njagala tukole kasavu kanyama nina abavubuka 5 amaloboozi ge nina wano ate gonna neetaaga okugakuwa. N'olwekyo ate nina ne api ali wano naye ngenda kumukuwa. Kaakati tugenda kuvuga kasavu kanyama kati sooke tufuneyo abaana basatu wano. Tudde wa apio nja kudda n'abala 2 tugende wa musawo. Kantandike ne 2 ono ye yafuna lubuto naye anyumya engeri gyali agezaako okulugyamu obulabe bwe bayitamu kansokero na pio. Nono 2 gange nze 2 mbeera Namayumba n'emyaka 23 nze nafuna olubuto ku myaka 17 nali ndi mu siniya 2 nafuna omuvubuka eyankwana. Omuvubuka oyo yali abeera tusalira enviiri mu saaluuni. Omuvubuka oyo baana yatusindikanga okusala enviiri nti bwe yankwanira eyo netandika okweyagala. Omuvubuka oyo n'aŋŋamba mukyalireko ewuwe. Ne mukyalirako ewuwe okuvako teyaddamu nga bwe ŋŋendangayo ku saaluuni nga takyanneewa nga oli bwe yali anneewa nga ndaba takyamukanga luli n'ensirika. Wayita omwezi nga periods zange nzimiisinga. Neŋŋamba ate lwaki miisinga periods zange. Nenyumizaako mukwano gwange n'aŋŋamba omanyi tugende tugule akakebera olubuto tukebere olubuto. Ne tugenda ne tukagula. Mukwano gwange oyo yakebera yali abimanyi nze nga sibimanyi. N'akebera n'aŋŋamba mwana gwe oli lubuto. Kati bwe namanya ate lubuto neŋŋenda neŋŋamba omuvubuka oyo bankebedde nga ndi lubuto. N'aŋŋamba lubuto ye si lulwe yeetaaga bambuto ku Mande lwa nsonga lunaku lwe twagenda ewe lwali lwa Mande yeetaaga bambuto ku Mande era mbu n'ekirala yali mu family planning. Ndiye waba ali mu family planning tagaba mbuto. Nakaaba nga neebuuza n'ekyokuzzaako sikitegeera. Nenzeyo nenyumiza mukwano gwange byono byeyanzizeemu. Kati mukwano gwange n'aŋŋamba mmanyi kye tugenda okukola tugenda kuggyamu olubuto olwo. Ne muganza okuggyamu olubuto nga sikumanyi. N'aŋŋamba nze nkumanyi n'ebidagala ebiganda bye mmanyi ngenda kukulagirira ebidagala ebyo ogenda obifune oggyemu olubuto olwo. N'agenda n'andetera ebidagala ebyo ne tubifumba n'embinywa. Nabinywa misana okutuuka olw'eggulu olubuto ne lutandika okunnuma ne lutabuka kubanga nafula w'oyo mukwano gwange. Olubuto ne lutabuka ekiro nengenda ne noonya mukulu wange. Nengenda ewa mukulu wange ne mubuulira. Mukulu wange n'ansitula n'antwala ku ddwaliro lya gavumenti. Ebiseera twali tetubeera muno mu Namayumba. Twagenda tuwa ku ddwaliro asanu bagamba olubuto luli mu kuvaamu. Kati abasawo b'eyo mu kyalo gye twali tubeerayo kyalo bali bakiyita Kyankwanzi. Eyo mu kyalo eyo munda. Abasawo ne bampa eddagala empeke ne bankuba n'empiso naye ng'olubuto olunuma nga nkaaba olubuto olwanuma nga mbreedinga nnyo ne olubuto ne luviiramu ddala kale ne nsigala nga mbreedinga ne batugana tudde ewaka ne nzira ewaka olubuto nga lunuma olubuto ne lunuma ne nkomawo ku ddwaliro abasawo nga nabo banvuma buvumige lwaki obadde ojjamu olubuto lwaki nafuna olubuto nga ndi muto. Abasawo ne bayomba nnyo. Kati abasawo ne bayongera ne bankuba eddagala eddala ne bakiteekako n'eccupa z'amazzi. Kati awo ne ndyoka nzirako mu mbeera nga eyeyagazayagazaamuuko. Muganda wange oyo n'abuulira maama ne taata. Maama baatabuka. Maama ne bankuba emiggo. Ne baŋŋamba tetugenda kuzza ku ssomero anti wabadde oyagala kuzaala kati lwaki tozaalira ddala era lwaki waggyemu n'olubuto lusinga wafa. Nendowooza basaaga bannaye era okusoma kwatandika baagaana okunziza ddala ku ssomero. Naye kati baana bawala abali eya musigale nga musoma ate n'okufuna embuto ng'okyali muto nakyo oyita mu bulumi bungi. Byebyo omuyaaye yali ali mu family planning nti Mande tagaba lubuto. Kakati abaana bye bayitamu
ono okusoma ne kukyankalana. Kankulimu ne Namubiro Madina naye atuwa emboozi. Nze Namubiro Madina nviire no Magogo nkola gwa kulima na kubeera waka emyaka nina myaka 21 omuvubuka wa kufuna katinze kaneeyogereko nga nze nali nina wembeera ng'abantu lugunya school fees we bazikuweereza nga taziwaayo mu butuufu bwazo ng'akuwaayo omutwalo ate eri maama waaba asigala school fees amayinti zaatuuka. Nze nali njagala nnyo okusoma era nga ndi mugezi tamu ku tamu nga tewali ankulembera era nga ne ku ssomero abazadde we bajja balagayo kitabo kyange ripooti yange naye ekyokungobanga buli kadde nga school fees tezituuka ku ssomero kyampaliriza okuva mu ssomero nefuna olubuto era olubuto omwana yasooka nalufuna ku myaka 15 omwami namufuna ku myaka 15 kubanga yajjaawo n'omanya ebyokulimbalimba nangulya Rolex nangulyayo ku chipsaawo nangamba sina mwana naye wonzaalira omwana nja kuwa ekyapa nange mu buto bwange ebirowoozo byange nange nempitika nemufuna netwefumbirwegana era obudde buno kati nina abaana 3 okusoomoozebwa kwe nafuna nti nali sibimanyidde ng'ate sibimanyi nesanga obuzibu kale ebyobufumbo sibimanyi ndi mwana muto sibitegeera omwami akugamba kola kino n'owuli obusungu oyagala nga njagala kwefuga nzekka kyekyo ekizibu kye nasanga ate kubanga nali njagala okusoma nakati era ngamba wenfuna chance nzirayo ku ssomero nga buli wendaba abayitawo ku ssomero nga mpulira ddala bubi nnyo nenyongera okukubiriza abazadde babeere n'abaana baabwe kubanza ekyandeetera obutasoma butabeera na maama nga wembeera muntu muzibu nnyo. Obiwulidde singa yali ne bazadde bwoba oliawo yandisomye fiizi zaatabuka nafuna olubuto n'azaala abaana ku myaka egitannaba kwetuuka. Kaweesa Abdallah ono yenno mwana wa bulenzi katuulire bibi. Nze Kaweesa Sencha Abdallah muluka gwe Nampunge ekyalo Galanaalya. Nze ndi musajja omusiizi wa langi. Ekiviirako abaana abawala okufuna embuto olumu obuzibu buva mu maka gye tuwangaalira n'abantu be tuwangaala nabo naddala abazadde. Tugeza ffe twazaalibwa abaana 4 nga kuliko abalenzi 2 n'abawala 2 era ku bo nga yenze omwana omulenzi omukulu. Kitaffe n'ayawukana ne maama nga ffe tukyali bato naye mu kaseera ako nga twakabeerako ne taata nga ayagala okuleeta omukyalo omulala ewaka waleeta ono webitagenda bulungi wamuleka tusigala awo nga tubeera naye wayita akaseera katono kitaffe n'atufaako. Taata bw'atufaako twali tuli mu kupangisa baasalawo baganda ba taata ffe ne batuzza mu kyalo naye olumbe lwatuuka baayabya olumbe era ne batugabana. Kaseera kaatuuka muganda waffe yali atuuse mu kibiina ekya senior 1 taata waffe yali mulokole oyo omuto gye yali abeera ne mukyala we. Taata waffe omuto teyalina busobozi busobola kulabirira abaana babe n'ono muganda wange mubamala naye ng'agezaako okukola kyasobola olw'okuba nti baali basabi nnyo nga basiiba eyo ku kkanisa kwegayirira kusaba n'ennaku eza bulijjo. Muganda waffe baasigalanga olumu ewaka nga bakola emirimu ng'abaana bulijjo we bakola emirimu egy'awaka. Naye ku kitundu kwe baali tuwangaalira kwaliko abasajja abajja okukola safaari nga bazimbi ne bajja nga bakwana abo baganda baffe omanya abaana abawala kasita bamulabako ebbeere ate abavubuka babeera ku masayiti bo tebasosola ye wasitaatuuka mu kitundu ne yeegombawo omuwala abajja kumwagala. Olw'okubanga omwana omuwala oyo muganda nga yatuuka ng'ayinamu ebimusoomooza mu bulamu bwe ng'omuwala ng'ate yeetaaga ate oluusi ng'ono taata oluusi olw'okuba si yamuzaala nga tasobola kubanga amugamba buli kimu. Yasalawo kubanga omuvubuka oyo amusendasenda n'ebigambo bye yamugamba n'amuwanga obusente bwe yamuwanga asobole okukola ku byetaago bye. Era omuvubuka n'asalawo okumuyita olunaku lumu n'amufunisa olubuto. Bwe yamufunisa olubuto bazadde baffe bagenda okukitegeera nti muganda wange yali afunye olubuto biseera byali bigenze. Kati omuvubuka omuwala ndowooza we yalaba nga naye afunye olubuto nga ne sayiti tekyali mulimu guweddewo omuvubuka yasalawo n'adduka n'ava ku kyalo. Bakadde bange ne bakwata muganda wange ne bamukuba ne bamubuuza ebibuuzo. Yasooka n'agaana okwogera oluvannyuma n'ayogera naye akaseera ke yagenda okwogereramu omuvubuka yadduka
nga yingini abamubuuza ga muvubuka yali yava Mbale najja okufuna eno omulimu. Muganda wange yazaala omwana yayita mu kusoomoozebwa kisooka kwa byonna yalaba embeera emwenyikiriddeko ewaka we yali awangaalira teyalinda bakadde bano kudduka olunaku lumu baali ku kyaki bagenda okukomawo nga yadduse yagenze. Twalina senga waffe yali abeera ku kyalo ekirala n'addukira eyo. Senga n'abeera naye n'amugamba oli mwana wa mwannyina sobola nze kuleka n'abeera naye ne senga yali mbulamu wa kweyiiya kusoomoozebwa nga tasobola kumuwa buli kimu kye yali yeetaaga. Mu kaseera ako ku kyalo okwo kwajjako abaali bayigiriza abaana ebyalaani. N'asalawo agendengayo ayige okutunga ebyalaani. Muganda wange n'ayiga okutunga ebyalaani. Mu kuyiga okutunga ebyalaani n'abikugukamu. N'asobola okubanga olumu ateekawo akaalaani awo n'afunangayo akasente ako akatonotono akasobola okubanga kamubeezaawo. Naye nze nkuutira nnyo abaana abawala wadde bibeera bingi bye muyitamu naddala mu maka tegenkanankana naye obugumiikiriza bubeerengawo. Ate bw'oba ogenda okukola ekintu olowoozenga nnyo ku ki ekinaddirira. Ekyamazima omusajja asobola okuba omuvubuka apootera $1.5 nga gwasobola okuwaako 5 naye ez'ettaano oluusi ziba za kaseera. Ekiseera ekiddako embeera oba ogenda giyitamu wekka. So nkuutira nnyo abaana abawala bw'oba okyali ku ssomero beera ku ssomero. Bw'oba osazeewo okufuna omusajja mufune makubo amatuufu naddala okwekebeza. Muganda wange omukisa gumu teyafuna bulwadde naye nakati alina entiisa etagenda kumuva ku bwongo naddala taata w'omwana kuba amanyi kimu yava Mbale eyo. Byebyo nno oba abazadde muwulira oba gye muli abaana b'obuwala mujje muli muwuliriza ate ab'obulenzi kubanga ffenna kitukwatirako wamu katukume ampuliriza Imam Sokoli dakiika ziri 28 zokka ezibula okuingira essaawa 2 ez'ekiro kya leero. Njagala kujjukiza nti Tabula Properties Limited Company etunda amayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini. Balina estates nnyingi. Mwera Kachiri Estate ku Hoima Road okuva ku $16,000 okutuuka ku 2. Nampunge Kachiri Hoima Road $16,000 okutuuka ku 2. Namusera Mabombwe $25,000 okutuuka ku 3. Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road $3 okutuuka ku 3.5. Bombo balina $15,000 okutuuka ku 17. Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road balina $23 okutuuka ku 25. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yatenga n'ekibanja mpulakkirizibwa. Gende n'asana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo bwangu bw'ekitalo. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti 1 94 2 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti 1 nooti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo. Ryan Air Cargo bakugu mu kutika emigugu okuva e China. Ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okuva e China okutuuka e Uganda. Ne musinda gye bajja okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula. Bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunulira Oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gwegala okugulako ebintu ku bwereere. N'amakanda bagasimbye China eyo era ne banywera. Kati n'ogwo omusuubuzi beeyo n'onyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Bali ku BBC Building Room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Aba Ryan Air Cargo bano bakubire ku nooti 7 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo. Nekujjukiza ntugenda mu nnaku za Pasika twazingidde dda leero Good Friday. Tugamba tuli mu nnaku weekend yennyini gye tulimu kati nzito. Forest Resort Reza ekutegekedde Eastern mu ngeri ya njawulo nnyo. Bafumbye emmere era bagitesitese ya buli kika. Ekyemisana kya Easter kigenda kubeerawo. Balina abayimbi bagenda okusanyusa kuno kwa Easter ne Easter Monday era buli kimu kiteekeddwa. Ebisulo ebirungi mu kifo ekikakkamu genda ku Forest Resort Reza woba owumulira mu Easter season yeno. Osobola okugendayo olunaku olw'enkya ku makya n'obeererayo ddala ojja kuvayo ku Lwokubiri. Ogenda owummule osobola okuwummula ne famire yo. Balina Children's Center oba Children's Park beey'okuzanyisa by'abaana bingi byonna weebiryawo. So nga ate
balina swimming pool na buli kimu bwayagala okuwumula Forest Resort Reza mukwano ky'ekyokuddamu kyebakubire ku ssimu eri noti 7 noti 8 bitano 21 995 oba noti 778 bisatu 33 486 bali lwezaawo ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas Ngode Kajansi ojja okubasanga. Nkyalina y'amaloboozi abiri resource person waffe tunaba kugendayo ate nkyali ne mwana muwala Apio Peace myaka 20 Peace. Wazaala ku mwana? Nazaala. Wazaala? Yes. Da ku muzindalo gwa Kaluguno gwe mpulira tegujjayo vibe yange bulungi. Dawa ne wa Carolina. Wazaala? Wazaala? Yes. Omwana alina bbanga ki? Omwana kati wa myaka 4. Myaka 4? Yes. Oyina omu? Inomu. Wazaalira ku myaka emeka? Ofunira olubuto ku myaka emeka? Nalufuna nina emyaka 16. Lwaki walufuna? Ensonga lwaki nafuna olwo olubuto nti ekiseera mama mwe yafiira yafa nga tanzizizaayo waffe kuba yali tamanyiiyo kuba nali mbeera naye kati we yafiira nandeka ebukojja gye bamuzaala ati ebukojja gye yandeka nali nsoma kuba ye yafa 2015 nali mu P1 we yafiira kati nensoma nga ne mukulu wange asoma kuba mukulu waffe ye yali mu P7 nga katooka nga akanzaako kali mu baby kati mukulu wange gye yali asomera ne tufuna sponsor atuweerera ye yali amuweerera ye n'amwegayirira n'amubuulira ku story yaffe nakkiriza naffe atugatteko ku ye. Nga muli bameka? Muli babiri? Nga tuli babiri nze ne muto wange. Kati nga yiyo owokusatu yatusookayo. Mwena mulimu maama omu? Maama omu. Mwena temumanyi taata? Muto wange naye tamanyi taata kuba naye taata mama yatugamba nti taata we musoga ate nga nze mama yagamba wange mukyoli. Naye ng'oyo sister wange ye amanyi taata we naye ekika kye nga kuba ye bo yabazaalayo babiri omulenzi n'omuwala kati bo nga bamanyi ewaabwe kati kiseera kyatuuka COVID we yajjira awo ebintu ne bibeera meesapu kati oyo eyali atuweerera we yafiira kati mukulu wange nanteka ku ssomero lya gavumenti nali ntuuse mu P7 2 kati nensoma kuba we nasoma ng'ewaka embeera teyali nnungi jjajja omwami ye yali muntu wa kabisi paka nakati nti ye kasita agiramu asanusamu ku bwongo vibe eba so high tayagala kumanya kati ng'ate ye jjajja omukyala akageri ke yali tazaala maama kuba maama ye first born naye si mujjajja aliwo si mujjajja omukyala aliwo kati teyayagala maama kati ate naffe n'atutwalira mu bya maama n'atatuwagala kuba by then mami we yafiira yayina akalwadde ka mukenenya maama kati nti teyalina buyambi yajjanga okusaba kitaawe sente ezimuyambako naffe tulabirira kati jjajja omukyala n'awulira nga amwetamiddwa nnyo kati we yamwetamu maama we yafiira naffe n'agamba maama amaze okulya eza kitaawe kati ate naffe abazzukulu twegaseeko ate nga tuli bajja na nnyina kati ebyo ebigambo yabyogeranga nnyo nga nze binkuba ku mutima kuba nali ntegeera nti nalwawo okusoma nga ndi mukulu nga ntegeera nnyo kuba mukama yanya nti nali mugezi kati kiseera ekyo ekyatuuka ne sister wange by then yali ali mu senior 6 ne bikyankana naye nga yeyeweerera kati nga tasobola kugatta bibiri kati we baatugambira okuddayo mu second term candidate classes tusome sister wange n'aweereza emitwalo 10 kati jjajja n'agiwayo leeti ku ssomero
kati nze kwe kufuna ekirowoozo ne ŋŋamba kankubire mukyala kojja nampeerezaayo 5,000 mukama yannyamba gye 5,000 nensuubula mukene. Kati buli we navanga ku ssomero nga ntambuza mukene wange olw'eggulo, naye ekyampisanga ennyo obubi nti ewaka baamulyanga ng'enva ng'ate tebateekawo ssente. Kati ne binkyankalanako nti otuuka okuddayo osuubule mukene nga ssente teziwera. Egyandibadde 5,000 nga giringa 2. Mpulira nga bintamye ku ssomero, jjajja mwami akwanusu 3 by'olina okulya tebafumba mmere. Kawomanya amasomero ga gavumenti nti wooba tosasudde tojja kulya ku mmere y'abalala. Ne bintama. Kati mu kutambuza mukene wange ye nasangira omuvubuka taata w'omwana wange. Kati omuvubuka oyo nannyambangako ku kusoma. Kati n'aba mulungi nnyo gye ndi nti yampeezanga fiizi. Kati nga mukulu wange ambuuza osoma nti ye nga mulimba nti jjajja yakola ki, yakuweerera, yasasula fiizi. kumbe bwana gundi, kumbe waliyo eyo eyatula muvunaanyizibwa bwa jjajja. Kati ekiseera kyatuuka ne tugenda mu olidi. Kati oyo omuvubuka nankyazaako ewuwe. We yankyaza ewuwe, kati musaaditamu nga tuzzeeyo okusoma. Tusoma sibitegeera ebintu. So yakukyaza ne bibaawo? Nakwata ku meter box. Kati nembeerawo nga sibitegeera. Omuntu eyali ayagala ennyo okulya lumonde, emmere nengivaako nga njagala nnyo ffenne. Obulamu wange naye kaba kato munywanyi tolina kukalya nga nkulaba. Kali jjajja n'agamba naye omwana ono buzibu ki? Jjajja omukyala agamba ayi kuba omunaku embala neekya naye nawe eyiyeekedde. Konza ate jjajja ategeeza ki? N'agamba omwana wange oli lubuto era genda mu bufumbo bannange tukuwoneko, genda otuliiridde emmere emala. Kati nava mugamba emmere nze agirima nze mbasooka ne mu nnimiro. Kati nze kaseera nti oli lubuto kwe kudduka nentya nnyo nga mmanyi jjajja mwami kuba yali anjagala nti waakomerawo agenda kutabuka. Ate jjukira akomawo amaze okussaamu. Kati abakyamukeetedi asooka n'abakubiramu awo ku buzina. Wamala obuzina nga jjajja naye awo alyoka aloopa omukyala. Nga kibooko ejjo obadde obuzina? Si kibooko. Akula atya? Kale zaalinga kibooko gyendi kuba yayogeranga bingi nga avuma n'akulangira n'agattamu ebyamaama ate yafa n'agattamu tomanyi kika. Kati nze zaabeeranga kibooko nga zempisa bubi nnyo. Kati kwe kuva ewaka neŋŋamba kange nenkyalire ku ssenga. Kati bwe nkyalira ssenga oyo muganda wa mukulu wange gwenzirako omulundi ogusooka atali oli ye bamuzaala awo Katake bamuyita Fiona. Gwenzirako kuba mami yasooka n'azaala Rachel ne Mike then n'anobayo eri n'afumbirwa ewaba Fiona. N'azaala Fiona. Kati ng'oyo omukyala ssenga wa Fiona mukwano gwange neŋŋendayo ne mukyalirako. Bwe namukyalirako nembeerayoko wiiki. Kati sista wange oli omukulu gwenzirako ogwokubiri eyali mu senior 6. Eyali mu senior 6. Kwe kuŋŋamba bankubidde essimu mbuto kyasoma. Konze ebyadde ebyokusoma nakoze eki? Nabitadde. Tolina ssente, jjajja talina ssente. Nabivuddemu. Nga naye ekyaddala nange nategedde nti ndabika ebintu byakoze eki? Byatabuka. Kati mu kutegeera nensalawo nkole ki? Ngende nga sinnaba kwekebeza nagenda nembuuza ku ddagala erijjamu olubuto. Ne baŋŋamba mbunywe
Coca-Cola kisoda ekinene ekya Coca-Cola nkikwate nga we munaabera mu mpaka kalagalaga kinywe mulundi gumu kigwemu n'okikwata nesooka nkibaka nanywa Coca-Cola ma gaasi n'alyoka akubanze tekavaamu nekagaana nenzirayo oyo nangamba kati kwata amajaani ogase ku mazzi agowekyagula lwenzoli nagula obusaketi bwali buna muganda we nga gakaawa naye nga nina okwekakaba ekikopo saakimalamu naye nalwana nnyo okuweza afu nekagaana naye olubuto lwannuma ne lunnuma ne lumpisa ddala bubi naye mukama ono alabika teyayagala omwana aveemu ne lusigalamu ne lulemeramu kati ngenda ogenda mu sikani gamba omwana wa myezi 4 neŋŋamba 4 kati kwe kubuuzaako musawo wonywa soda wa kooko ng'oli lubuto n'amajaani olubuto teluvaamu ko yeruvaamu naye ku weeks 2 wiiki 3 awe watyo kwatiramu awo wennyini awo tukomawo mboozi tebankadde kampulirize manusokoli dakiika ebula 7 tuyingire essaawa 2 ez'ekiro kya leero njagala kujjukiza nti aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu kalonda yenna akwatagana n'ebyamasannyalaze gambanga okutambuza amasannyalaze line construction okusika amasannyalaze ku bikondo new connections ne wiring mu bizimbe installation bakukolera amasannyalaze okuva mu generators ne solar panels off grid kukosa n'okukukanikira ebyamasannyalaze byonna aba Silver Technical Services balina enteekateeka ne Post Bank Uganda nga banka esobola okweyama okusasula projekiti nga bayitira mu ziron eri bakasitoma abalina zi contract ne Silver Technical Services basange kyali wajjala na Mugongo Road Ebenezer House opposite Matters Hardware PO Box 107 seta bakubiri ku simu esooka eri noti 752 lukaga 17 lwenda 42 oba noti 7 noti emu lukaga 17 lwenda 42 omulimi leka kwegumya n'ebyokungula ebitamalira ebitawera ate ng'osobola okubyongerako bwekwata Weedmaster okuva mu Babukola Chemical Industries Limited tewali ddagala likaza muddo kwenkana Weedmaster bw'okozesa Weedmaster toziiza buziiza muddo wabula ogobera ddala omuddo ne gutaddamu kukusumbuwa mu nnimiro yo Weedmaster akuyamba okulongoosa ennimiro yo amangu ddala n'osiga mu budde ate ebimera byo ne bimera n'amaanyi amakungula ne gaba masukkulumu ate omuddo ogw'emputtu ng'ennanda kayukiyuki n'emiddo emirala Commander 240 yabisobola ebyo kyokka bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 240 gatta mu golden drop okutangira enkuba okunazaako eddagala ly'ofuuyidde lisobola okuyingira mu bikoola awo nno bikale bulungi okusukkuluma mu bulimi kutandika nakukozesa bisinga bulungi wekwata Weedmaster okuva mu Babukola Chemical Industries Limited abo nno be beesigwa mu byobulimi Airtel ekugamba nti kekkereza bakulete package ez'enjawulo bazikuleetedde ng'oggyeko zino eza weekend Freaky Friday n'endala kati ate bakugamba nti genda mu ssimu yo nyiga *10# londa option 2 awo nno olabe packages ez'enjawulo ogula eya wiiki oba ogula ez'omwezi *10# option 2 oba ekyokusalawo ekyokubiri ogula eddata tugamba nti waliwo apps ezikulira data nga zitambula mu ndomo mu ssimu yo gezaako okukeberakebera ezo zinyige zireme kukulira data nga tomanyi bannayuganda ate kino kankibajjukize bujjukiza kubanga nakibagamba dda nti sabbuuni ow'omuti eyeegulidde erinnya asinga ensangi zo mu Uganda ye Jama Whitewashing Bar Soap atukuza nnyo engoye mu bwevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate tagwerera mangu Jama Whitewashing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi endala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap ali mu bikanga Lanzo Bubble Blueberry Lanzo Vanilla Spubelli Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wona okwetola eggwanga mugezeeko togenda kwejjusa genda mu kikubo musubule mu bungi mu Chapa Enterprises Haji ensonga ziterezezza dda ku Libra Vocation and Business Institute tutendeka abasomi mu misomo egy'enjawulo omuli electrical installation systems
electrical installation systems and maintenance, plumbing and pipe fitting, automotive mechanics, information technology, institutional catering and hotel management, cosmetology and beauty therapy, fashion and garment design, home-based care, nursing. Tulina n'emisomo egy'ekiseera ekimpi myezi 3 ku mukaaga eri abo abali mu vacation. Okwewandiisa kugenda mu maaso eri abo bagala okutandika mu mwezi ogwa May oba omwezi ogujja ogwokutaano 2025. Liberal Vocation and Business Institute basangibwa Zirobwe Wakataayi ate balina ne office Ntinda ku Haruna Mall room 067. Esimu k'okuba eri nooti 7 nooti 3 7 2 5 7 2 6 nooti 7 nooti 3 7 2 5 7 2 6. Ku ssaawa 2:15 tugenda kubeera ne mu Sawo Betina okuva mu RIP we tugenda okubeera nga tusoma ku nsonga z'enkoko ssaawa 2:15 katukozesa eddakiika 15 okufundikira banaffe bana ba Straight Talk. Twabadde wa Apio abadde wumbawumba nti wagenda mu ddwaliro musawo n'agamba olubuto lwa myezi 4 biri ebya soda gonyo n'amajjani bikola ku weeks nga 2-3. Kaakati olubuto olufuna omusajja wo yamanya nti olubuto olulina. Awo nensalawo nengende w'omusajja ne mugamba ndi lubuto. Era teyatyana muyadde. N'agamba nti nze nkimanyi kasa tubeera ku Lwokutaano. Kitabuka. Waffe tuzaala buzaazi. Ngamba nampangisiza luumu. N'agamba abaganda be, n'agamba ne maama we, ne bannyaniriza ne bagamba owange mwana wa Bendi namukoze ebitakoleka naye. Kambeere naye. Ne tubeerawo era Mukama nanyamba nenzaala bulungi. Okay. Kati oli naye omwami wo? Nedda. Lwaki? Olw'ensonga nti naddayo okusoma ate nti ebyokusoma kwange tabiriimu nnyo olw'ensonga mufuna mpola nti si yayingiza nnyo. Kati ye ensonga ezisinga obungi ali ku mwana gwaweerera kulabirira. Omwana nabyera naye? Omwana ali wa mami we amuzaala. Mami wa boyfriend we w'omwami wo? W'omwami wa. Kati gosoma kibiina ki kati? Kati ndi mu kilasi ya 2. Senior 2. Gwe wewerera? Ndi mu senior 2 neweerera. Sente ozijjawa? Sente nayiyawo nasooka nembeerako mu nnimiro. Kati we nakikuba yawo kasooli kuba yajjira nga akabeeyi kali ku 8.5 anfunyeeyo ensawo zange 5. Ne bazimpamu awo emitwalo gyange 5.7. Kali nensalawo nenzayo ku ssomero 2:23. Nentandika bupya P7 gye saamala 2:2. Kati nengisoma Mukama nanyamba ed teacher nankwasizaako naye. Nenjimalako bulungi ti waliwo n'omwami gwe tusaba naye ku kyaki yabeerawo nnyo. Bamuyita Kawoya Patrick. Kati nemaliriza senior 1 nengamba nina okugirumba. Nenjirumba. Nolumba. Munywanyi. Nensoma. Uyo bampadde n'obwa mess prefect sesimbyewo. Emmere ntugikuba ku ssomero. Nekigwako. Second term Sadi uyo kati senior 2. Nenumba. Era nebaza Katonda nti ka business kanga akamaji kavaamu akasente. Ogatambuza nga mafumbe? Nga mafumbe. Bagenda balya nkusuzeeyo ne balya. Kati bamanyi ndi kati pharmacy bega mami maji aba bampita mami maji. Aba bampita mwala wa maji. Kati nkwana kuzi delivery. Nti naye era embeera si yeri awo nti eyeyagaze nnyo naye ndi yaddeko okusinga omulalo alya ku kkubo. Tweyazege ampuliriza nno story ya Apio naye kwasa ennaku naye redi naba amasomero muliyo bangi eyo bangi gye mulina amasomero aga secondary ng'osobola okukwata omwana ono wa basari ayagala okusoma yetetenkanya asome. Lwaki temumuwa basari n'asoma okuva waali n'amala sini ey'omukaaga obulamu ne bweyongerayo? Bangi waliwo omukwano gwange omwami Mulondo wa St. Peter's Sis Bombo Kalule. Mukama wange kangaawo ensonga ndenno giwulira omwana ono yeetaaga okukwatako Oweekitiibwa Joseph Kawukimu mu High School Mityana. Programu eno gibeerako nnyo n'abalamu n'abalina amasomero. Nsinga wavaayo omunagamba nti nze ajje
ajje ntandikire wakomye bambi amalirize emisomo tujja kwesima nnyo manyi kisoboka era muwuliriza katulinde akasimu omwana ono ayambibwe. Waliwo kyomukama Stella. Kyomukama Stella nina emyaka kati 19 ninviridde eno Nampunge ku nsonga y'abaana abawala okufuna olubuto nga tanaba kwetuuka. Ebiseera ebisinga kiva ku ngeri bazadde baabwe gy'abaamuyisaamu oba n'engeri omwana gy'aba akuziddwamu. Okugeza nganze kati bazadde bange tetwalina maama waffe yatulekawo nga tuli baana bato, tukuze ne taata waffe yali musajja mutamiivu ng'anywa omwenge fayini ng'atulabirira, naye singa maama bw'asobola okulabira nga bazadde bamwe bali wamu. Kati ffe okugeza twali tubeera ffeka mu nnyumba ne bakulu baffe, kale nga ffe twerabirira nga ffe abaana. Nafuna okusoomoozebwa kwali kungi, nga ebiseera ebisinga neegomba okulyanga ku kino, naye nga sina bwe ngenda tuukirira taata wange nti bampe kino oba bampe kiri, oba oluusi ogenzeeyo akuvumye akoze atya. Kati nange mu ngeri eyo we nafunira omuntu. Lwali lunaku lumu nga lukya nga aŋŋamba nina gye njagala okutwalako, nkugulire ku mmere, nkugulire ku nkoko, nkugulire ku ne chips, nali simanyi bwe zifaanana nga siziryangako. Bwe yaŋŋamba olwo olunaku ne nnimba bazadde bange kumbu ku ssomero waliyo pate, ne banzikiriza okukola ki okuva ewaka. Nali mu P5 ebiseera ebyo. Nantuuse eyo nangulira ebyokulya, nangulira n'omwenge kubanza omwenge nali sigunywangako. Kati bwe yangulira omwenge nanywa eccupa yali emu n'ensiimuuka nimba nga sikyategeera. Omusajja oyo nankozesa, bwe yankozesa nantwala mu loogi neneebaka. Olw'eggulo nankomyawo ewaka era nangulira obuweke naŋŋamba nkole ki mbumire, ninga lwembumira bunkwasa akamunguluze era n'olulala najja n'akomawo era nantwala mu kifo kyekimu naddamu era nankozesa. Ogwokubiri bwe yampa obuweke saabumira, nintandika okuba nga sikyetegeera, nsesema nkola ki kati nga simanyi kyendi. Bankuba njogere nnyini lubuto ne mwogera, omusajja ne bansaba n'ennamba n'enjibawa, omusajja ne bamukubira. Ekyanyamba omusajja teyayeegaana lubuto, era n'embeera ewaka. Naye bannange nga baganda bange kye bankola, basoma sisoma, nga banvuma. Oluusi n'ekyokulya ngenda okukwata ku mmere nga mayi taata yali yatuzaala mu bakazi bangi nga tetuli ba mukazi omu. Baŋŋamba genda eri kirabo kireega ofuna olubuto kiri awo, kale kyatwalidde olubuto ewaka. Nga n'oluusi kale nze gwe bakozesa emirimu kyokka nga ndi lubuto, kwegamba buli kimu nze gwe balunza, bagamba genda olunde nga nsiiba eyo mutale nga nnunze. Mbutuufu nenejjusa nempulira nga buli dakiika mbeera mu kukaaba. Olubuto lwakula nenduzaala. Ebizibu bye nasanga ng'omwana amaze omuzaala simanyi kuyonja mwana, ng'ewaka siina nnyambako kunyiga, nga tewali kwegamba mbutuufu nga buli kimu nze neefaako nga bansosola. Mu ekyo nayigamu nti omuwala yenna gy'oli eyo olina okubeera omugumiikiriza. Omuzadde wo kyalina okuwa beera mugumiikiriza, taba abasajja abo balekenga kubalimbalimba. Just aba alina kyakwagalamu akuleka awo akusuulewo, kuba singa nagumiikiriza ebyo byonna tebyandintuuseeko. Kubanga kati omusajja takyafaayo kasita abawo ekyokulya n'abawayo b'emitwalo gye 3, gye emitwalo 3 gigenda kukola omwezi mulamba. Kuba kati saasoma saakula ki kati andabanga ekitagasa. Era abawala bannange musomere ddala, musome ebitabo byammwe. Abasajja kati baagala bakazi basomye, bw'ona yeewaggula n'obuuka n'abasajja n'otasoma, ebizibu ogenda ssanga bingi. Byembeera eyo Namagembe. Nze Namagembe Rose, nina emyaka 2, nviiridde Magogo. Emirimu gye nkola okwebezaawo nga nze just eno ku kyalo tukuba ebipakasi, tugenda tukuba ebipakasi saa 6 n'ofunayo omutwalo, bwe tutyo. Ogenda n'olima ku nsonga yaffe n'ey'abawala okufuna olubuto nga tukyali bato. Kiva mu ngeri nnyingi Madamu Kalo. Oluusi kisobola okuva waka ng'abazadde tebatuwa busobozi bumala. Naye nze nafuna olubuto nalina emyaka 13. Taata wange yafa 2015 ne tusigalawo ne maama.
naye era nga omanyi omuzadde omukyala abaana be yali aweerera baali bangi ate abavubuka batulimbalimba oli n'akulimba ne kalolekisi ogenda ku ssomero kati w'omulira kalolekisi ke era afuna waakufunziza n'akola ki n'akukozesa n'amaanyi kati nze nali ngenda ku bbowa ku nsonga yange ey'emu eyanjija ku ssomero nali ngenze ku bbowa oli nga namulirwa busente bwe kubeera nalina bye neetaaga ate bbowa zaffe zibeera eyo wala kuba kutambula gye namusanga oba yali akoze pulaani ye nze simanyi bw'atyo kati nampita nga womanyi nze nga simanyi kikigenda mu maaso neŋŋenda ekyavamu nankwasa amaanyi n'abaakawo mu nsiko we yanteeka nankozesa n'amaanyi we yamala okunkozesa n'amaanyi ne mugamba ndeka ekituufu nga mpulira nga omuntu atakikolangako n'asigala nga akola ki nga ye akikola kati mukunta n'akadomola nakalekaawo neŋŋenda ewaka nga nnumizibwa ne mbuulira maama kati nasooka ne ntyo mugamba era nambuuza gwatambula bwotyo kikiye nga toleese mazzi nesooka nentya nenzira emabega bwenju kati olwamala nenkola ki ne bajja ne bannemerako ngerawo omanyi omuzadde ne munnyonnyola we namunnyonnyola nambuuza muvubuka ki nesooka nentya omwogera kati mpaka we banteekako era embeera nenkola ki nemmwogera omuvubuka n'adduka ku kyalo kati wayitawo ebbanga katugeze bali kale tebakitutte oba nnyinza obba engeri gye nali sirwalangako oba nnyinza oba nfunye olubuto naye nga kirabika ennaku zaali zituuse nga kitutte ng'omwezi bagenda olaba embeera zikyuse nga ku ssomero ebiseera nali mpisikisi ng'embeera zikyuse ku ssomero mba neebase kati abasomesa ne bagamba yi ne bayita maama ne bamugamba bagenda okunkebera ekituufu nga ndi lubuto nga nina emyaka 13 kati nga tebakyajja kyakuzza maama n'agamba olubuto sijja kukola ki kulujjamu ne banoonyawo ku muvubuka bamusibe nga yadduka kati n'embeera n'olubuto ne lukula nga ndi wa maama omuvubuka mpaka we yajja yeeleeta n'ayogera ne maama kati maama engeri gye yali omulokole yamusonyiwa n'amugamba ajjanjaba mukazi wo n'abeera kale nga mpa obuyambi nga ndi waka n'enzaala kati we nazaala bannongoosa bulongoosa ekirungi ffenna twavayo nga tuli balamu ne tubeerawo ng'omusajja mpa obuyambi omwana n'akula kati ate raba omwana waatuukawo nga mwaka n'alekerawo okukola ki okumpa obuyambi kati we yalekerawo okumpa obuyambi maama n'aŋŋamba kwata omwana waabwe okole ki omubawe nenkwata omwana waabwe ne mmubawa ekituufu madamu Kalo nze nasanga okusoomoozebwa kw'amaanyi kuba ebiseera ebyo nali ngenda mu P7 male nzireyo mu secondary okusoma ne kufa okusoma we kwafa ekituufu omusajja yatuuka ekiseera madamu Kalo nga tampa buyambi netandika ate kweja emyaka gyange nga nnoonyeza omwana ekyokulya madamu Kalo nekuba ebipakasi eyo ewaffe ku kyalo nnoonyeza omwana ekyokulya negomba bannange obudde bw'abali ku ssomero nga buli omu wooyita buli omu atunuulira gwe madamu Kalo nafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi era nga mmanyi n'okudda ebbali nenkaaba neŋŋamba naye Mukama Katonda ng'omuvubuka obudde obwo lumala okufunisa olubuto ye aba takyayagala kukola ki aba takyayagala kumanya yakulekaawo n'otoba n'omwana nakale nafuna okusoomoozebwa omwana tamugulidde kino gwayino kikula tokola kwegamba n'onyigirizibwa mu eyo engeri n'otunuulira munno kale wamuleka mu ssomero yasomye naye kati fe abaava mu ssomero nakati embeera ekyakola ki ekyatunyiga yembeera eyo katuwumulemu katono nkomawo ne musawo bwenzira ne musawo tuwumbewumbe musawo nankumba Josephine okuva e Namayumba nja kufunayo amasemu gali ana gokka ngenda okufuna ate bwemaliza musawo tugende mu programu ya RIP Uganda ne musawo Bettina bwe tugenda okusoma byankoko kankomewo ne musawo nankumba ono tumalirize yennyini gy'oliko emanduso dakiika ziri 12 musawo Bettina wa RIP Uganda naye waali gye tugenda kusoma byankoko naye nga tuwumba ne musawo nankumba musawo abaana bano bawulidde banywa soda kujja mu mbuto bazifuna ku myaka 13 bazadde tebafaayo simanyi nabo ogenda kubiwumbawumba mukulu Lameka puliriza abaana ebintu bye boogera nange nempulira nga ntabulwa ekituufu ebigambo ebikwatagana n'okujjamu embuto mu community buli omu abyogera bubwe Opiyo ekintu ky'okunywa soda bakulimba teri soda ajja mu luki lubuto era wali onywa kukkuta na kubonaabona na gaasi ekyokubiri amajaani nago tegajjaamu lubuto olubuto si kyekintu ekyangu ky'okujjamu
era asobola okuganywa ne luma naye olubuto ne lukola ki nesuka tusanze ebizibu bingi nnyo bwe nali nsoma ebintu bya postnatal care oba okulabirira omukyala avuddemu olubuto nabyo byali bingi era twafuna stories nyingi nnyo mbaana beefumita n'ennanda banywa oluwoko beefumita kampasi ezo hanga bazeefumitayo era ne bafuna ebizibu bingi era bw'ogenda Mulago statistics alaga ti abaana bangi babajjemu nabaana olw'okuba ebyo abantu bye babagamba ebitali bituufu. Kanzira ku teenage pregnancy kuba ebyokujjamu embuto this time si bye tukola ki si bye tuliko. Tusanze obuzibu bungi ku teenage pregnancy. Namayumba HSD kebaita HSD kye kitundu fe kye tutwala nga Namayumba Health Center. Nambagaye Namayumba Health Center is a government facility. Era government yegiteka mu sente buli kintu services ziba za bwerere. Bw'otunya statistics gwe tuyina abaana abafuna embuto nga tebannaba kuweza myaka 18 mu 2023 twayina abaana 13,687 mu 2024 emuwendo ne gulinnya ne tufuna abaana 4,174 olaba buli mwaka tukola ki tweyongerako kati ate bwe tudda ku baana abaafuna ebirwadde eby'obukaba omuwendo nagwo gwayongera okulinnya kati ntunulira nnyo abaana betwakebera nga bamaze okwegatta n'abantu abo bafunye embuto kubanga government yateekawo system nti buli muntu ajja the first visit of antenatal tuyina okukukebera akawuka kiri kimu ku bintu bye tuyina okukebera tetukyadda mubiri tukwetondere tukwegayirire tukole ki tuyina okukukebera tulabe oli otya kuba ate twatyaga omwana omuki omulamu twasanganga mu 2023 twafuna abaana 48 betwasangamu akawuka abaana abataneetuuka abaana 48 mu 2024 ne tufuna abaana 36 at least wano twakendeezaako kyokka abaana abo bonna bwe tumala obasomesa ate bonna tebakkiriza ddagala lye balina kukola ki kumira era twesanga nga abamu bamize abalala beekwasizza abakoze bati olw'okuba baba bato opi alina ekintu kyayogedde wano ng'ayogera ku taata w'omwana bikine ndabira ddala bambi ng'akyali muto era bakyamulimbalimba era nga bingi ebiyinza okwongera okumusuula mu katyabaga. Tutunuulira abaana bano nga bw'ojja Namayumba omuwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka guli waggulu. Namayumba kye kitundu kye tulowooza nti kirimu Wakiso naye bw'okituukamu tubanga oba abali eruweero nti tetufaanana bali ab'omu kibuga. Namayumba Kajjansi Wakiso fenna tuli mu Wakiso naye cases zofune Wakiso ate sizifaanana na ziri Namayumba kwa facilities zonna nali nzikoleddeko. Abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka balina ebizibu bye bafuna bye bisinga obungi bw'abeera olubuto bwe tumu ate eddwaliro ebizibu byabwe biri divided. Waliwo ze tuyita health risks waliwo bye tuyita community problems ate n'amasomero. Omwana ono ayagala okusoma nga bw'owulidde opiyagama ayagala okuddayo okusoma naye essomero lyali mu luli abaana be yali nabo bamutunuulira bubi abeera stigmatized n'atasobola kukola ki kuddayo okusoma. Bwe tudda ku health risks kazemba njogerako zokka omwana bw'afuna olubuto nga tanneetuuka bino ebizibu tubirindirira. Ekisooka atya eddwaliro mu kutya eddwaliro kitegeeza tagenda kufuna ddagala banne lye bakola ki abakyala bonna abali embuto lye bakola ki lye bafuna. Ekyokubiri tumusuubira okuzaala omwana ate atali oba gwe tugamba nti omwana ayinza okubaako obulemu kubanga omukyala yenna bw'afuna olubuto alina eddagala lyalina okumira ng'olubuto lukyali luto oluziriza congenital abnormalities kati omwana ono tajjayo mu ddwaliro. Ekirala beekweka bw'aba ayina akawuka tugenda omulaba nga n'akawuka kongedde omukola ki okumunywa nga takyasobola kumalako na lubuto luno. Ekirala batuuka okuzaala nga bana tebalina musaayi kubanga baba tebazze mu ddwaliro kufuna bujjanjabi obwo. Ekirala bafuna nnyo omusujja ne bamaliriza ng'embuto zivuddemu obwana bazadde butini nnyo bwe tuyita small for death bazadde abaana abayina ebizibu olw'ensonga tebasobola kujja mu ddwaliro n'ebirala bingi bw'atuuka okuzaala. Kati tutuuse mu leba
omwana ono ataneetuuka ate ye ebizibu ebibye nabyo biyitirira. Ekisooka be bakabaka b'obstructed labor. Kye tuyita obstructed labor, amagumba g'omwana ono gaba mafunda ng'omwana gwe yeetisse mu lubuto tasobola kukola ki kuyitawo. Ate eddwaliro baba baalitya asookera eri mu bamulerwa agenda okujja eno ffe okumwasesinga okugamba nti ono tagenda kuzana ng'obudde bukoze eki butuyiseeko. Ekyokubiri, abaana bano be bakandidate ba pre-eclampsia. Obulwadde bwe tuyita pre-eclampsia bwegatta bubeeramu pressure okulinnya, bubeeramu okuzimba ebigere, bubeeramu n'okuba ng'omuntu afuka omusulo ogulimu kye tuyita proteins. Kati abaana olw'okuba tebafuna access mu ddwaliro kujjanjabibwa, tumaliriza nabo nga balina eclampsia. Eclampsia bwe mukube tuleetera ebintu biringa bisatu. Etta omwana, omukulu eyinza omufuula makedo, oba omukyala mwennyini okukola ki okufa byebimu ebitta abakyala. Ekirala kye tufuna muleba bano abaana abato abataneetuuka bakandidate ba PPH. Kye tuyita PPH ye mukyala okuvaamu omusaayi omungi ng'azaala. Lwaki? Kubanga tebaafuna ziri, tebasobola kumira ddagala nga bali ki nga bakyali mbuto, beewala nnyo amalwaliro, era bwe batuuka mu ddwaliro ye ne bamulwisa atadda. Bwe tutuuka okuzaala olwo omwana tuweyambye oba tumulongoosezza oba Katonda asaasidde kabebi akasindisi, era tusanga obuzibu omwana ataneetuuka. Be bakandidate ba sepsis anti ekyokukola takimanyi. Waliwo oyo ayogedde ng'olina kwefaako, tomanyi kwenyiga, ebisigadde byonna tobimanyi, weeyambayamba. Be bakandidate ba sepsis. It's one of the leading, the sepsis is one of the killers for these mothers nga bamaze okuzaala. Be bakandidate ba fistula. Olw'okuba babeera bato agezaako okusindika akawago ne kaabika. Akawago bwe kaabika tumaliriza tufunye fistula ze cases ezimu ze tukola ki ze tuwongerayo. Be bakandidate be tufuna nga bw'amala okuzaala tagenda kusobola kuyoza mwana, era bebi wamuteeka ku bbere nga gamanyonyogera nze sibiwulira bulungi, nze sibiteeka akabebi ng'akateeka eri n'amaliriza ng'afunye engogid breast. So bingi ebituuka ku baana bano abatannaba kwetuuka. Toyanze gampuliriza ndowooza obubaka obufunye bulungi. Akadde kandidde kubanga musawo Bettina owa RIP naye wali wano. Tugenda mu program musawo sibulira ddala atuwuliriza akadde kaweddeyo. Abatuwuliriza neyanzego kubanga mutuwuliriza, ate akagambo kenyinza okulekera eggwanga, bamaama tukoze kinene nnyo obutafa ku baana baffe. Bataata babeera bayambye mu kukuza omwana, naye maama olina okutwala obuvunaanyizibwa bungi nnyo okukuza omwana. Omwana ono ekigambo kya maama kiina bwe kimukuliramu, ate ekigambo kya taata ye anoonya fiizi, anoonya kutubeezaawo. Abali eyo bonna abampuliriza, tulina abazaalisa bamulerwa, mbadde nsaba buli ali eyawuliriza bambi omwana musindike mu ddwaliro tusobole okuyamba omwana ono ng'obudde bukyali, okwewala ebizibu kuba bo bafuna bingi okusinga omukyala akuze. Wano waliwo Namubiru ali Bungereza agenti story ya api yenkutteko nnyo nempuliranga mu mutima njagala okumusasulira waakiri taamu emu, n'olwekyo tunaalinda obuulyawo message eri wano tunaamunoonya bwe zinaabwanaba tukwataganya api tunaba tukutegeeza. Namubiru Remi ali UK. Waliwo speaker Bali Mudashiru Kyesiiga agenti omwana oyo bambi ansanyudde ate mu malirivu yeebale kulemerako. Kasasa Medi Lwemodde agamba nti story ya apio ensesa ate nga bwenjiga. Wano waliwo Jebbi Nakasozi Buddo agambye nti abaana beebale obubaka butuuse bulungi eri baana bannaabwe, beebale obubaka obwo. Ne messages endala nyingi nnyo. Amasimu gavugani akadde kagenze. Musawo Bettina RIP Uganda na yandi wana ninze apio sibula batuuliriza. Abatuuliriza nsigadde nze apio peace, ndi mutuuze w'e Namayumba kuba kati nina endagamuntu. Kaŋŋambe ku bawala bannange abali eyo nti nze wensomera ewali essomero lya secondary lye bayita Classics Community High School liri opposite ne primary when nafunira olubuto. Ate abaana bensoma nabo abamu baaliwo nga nfuna olubuto. Ebigambo ne biyitingana bingi.
naye senga nali nti saa kusoma ebigambo bye boogera kati byaniŋŋaanye naate ekyewuunyisa ndi liida waabwe ne ku ssomero kitegeeza nti okyayagala you raise up your heart Jesus is ready rest it. Tweyanze nnyo tweyanze Karo kalungi pulira sagala kwa muzindalo kwa kadde kaweddeyo kale tugebuga nti musule bulungi bannange musule bulungi mwebale nnyo tuwuliriza n'abameseji kubeewaffe nsaba okutumira ku mwami wange Seka Kayongo Muhammad yankuuma kikulu n'abaana bange Asani Mutumba Adamu Sekamatte ne Kiwanuka Abdallah. Tweyanziza nnyo ampuliriza njagala kubaagaliza kiseera kino nkomaone musawo Betty nangenda kuwumulamu katono nnyo atulamuseka tetusimbule tusome ku nkoko naye abazadde mukuuma abaana abazadde buli mbeera nga muli babiri abaana babeera n'omukisa ogw'okukula obulungi n'okulabirirwa okuwala ebizibu nga bino buli entalo bwe zibeera mu maka ne wajjawo ebizibu ebiringa ebyo abaana basomoozebwa ate n'abantu abalwana okwawula abafumbo okuyuza amaka n'ebiringa ebyo mwe mubeera abalabe nnamba emu ab'abaana abali mu makaago buli olabanga ng'olwana okuyuza obufumbo baki obeera mulabe nnamba emu ow'abaana abali mu makaago kubanga buli abazadde lwe batabuka ne baawukana ate abaana be basinga okubonaabona abazadde mufube ebizibu bino byonna ebisinga byekuusa ku bazadde tebali wamu maama ali eno taata ali eno entalo mu maka bino biri bwe biti abaana ne batabuka olusala ekyayi lw'omunyeera kusaasaana kale n'abazadde mwebeereremu katukomewo ne musawo Bettina ampulirize mantusukuli musawo Bettina owa RIP bali mu nkoko wane wakaliga wennyini amakando bagasimba musawo tulamuseeko batuuliriza abalungi sanyuse okuba nti mutuuliriza manyi gye muli mutuuliriza namusa ku balunzi baffe namusa ku ngombe namwena mwenna abategeze radio yaffe Ŋŋanzi musalawo tuuliriza ku programu zaffe Ŋŋanzi zetuteekako nze musawo Bettina nga bulijjo okuva ku Rep Industries tusangibwa wano Wakaliga Road opposite n'Enguuvu ababa batwagala okumanya ebitukwatako oba okumanya ebisingawo ku Rep Industries n'ebiki bye tuweereza. RIP yani so tutandikirawo RIP nga ffe tukola okusinga tukola ku bintu ebikwatagana n'enkoko oba ebikwatagana n'okulunda enkoko ebirala tubikolako mu madagala naye okusinga tukolagana nnyo n'abalunzi mu nkoko abalunda enkoko ffe nga ffe omulimu gwaffe kusaavinga enkoko ey'omutindo okuva ebweru w'eggwanga gye tuleetera abalunzi baffe ng'ewedde okukolebwako omuli okugemwa okuba nga kuwedde okusalabwako emimwa nga nako kuwedde enkoko eyo ejjanjabiddwa endwadde ennungi ezaali badde zijjanjabwa buli wiiki yeeba ekoleddwako byonna. Yesebo kakati abalunzi baffe tutera okubeera ne programu zino era naalisabye buli alina akakalaamu osobola okunootinga ky'oba onootinze omanyi ndi musawo ate ndi musomesa nti njagala nnyo omulunzi bwe mba nkusomesa owandiike kubanga mmanyi nti obulunzi buno bwe tukola mubamu okusoomoozebwa kungi kuyitirivu kati ffe okuvaayo nti ng'aba RIP tusomesa ofiises zaffe tusangibwa ate ne tusomesa netwagala tuddiŋŋane emisomo gino tugiteekengako ne ku mpuliziganya abaate basobodde kutuukawo ate nabo babeere nga nabo bawuliriza kati nga ffe RIP Industries omulimu gwaffe gwe tukola ogusinga kuba oba kuleeta bukoko ng'era bwe mbagambye nti kuba kuleeta bukoko obukoko obw'amagi bwe tuyita obukoko obubiika oba bwe twakazaako erinnya eryaffe lye tuyita nnakabiikira enkoko zino tuzeeta okuva ebweru w'eggwanga nga zizze zikoleddwako ebyo wammanga byenkumenyedde nti ziba zizze zikoleddwako okugema okusooka oba okugema okw'omwezi ogusooka okugema kuno okuddako kuba tukuyambako ne tukugemerako okuva eri abasawo baffe then enkoko ezo
tuleeterako n'enkoko eziyitibwa ez'ennyama oba mu luzungu kye tuyita enkoko eza broiler. Enkoko eza broiler ezibeera enjeru ze tubagamba nti zo zivaamu mu wiiki 4. Then ne tubeera n'enkoko eya kroira oba eyeefaananyiriza enkoko eŋŋanda eyaffe eya wano gye tuyita kroira oba ffe mu breed yaffe enkoko gye tuyita eya rainbow rooster. Ekika kye tuleeta oba breed gye tuleeta omulunzi gy'amanyi gye tuleeta gye bayita rainbow rooster. Enkoko ezo ze tubeera nazo mukama wange. Okay. Enkoko ezo bwe tuba tuzireese abalunzi baffe eri okuva eri abalunzi bakola orders ezo oba abalunzi tutuula wansi ne tubasomesa. Bwe tuba tubasomesa abalunzi baffe bajjamu ekyokuyiga. Bwe bajjamu ekyokuyiga nga bazze ku ofiisi zaffe tubakuŋŋaanya bo kennyini ne beekolamu omulimu ne basasulayo akasente kaabwe akatonotono ne tuleeterako abamu ate naffe ne tusigala nga tulonda wamu nabo. Kati zezo enkoko zitubeera nazo ssebo. Okay. Kakati mu budde buno ze zizza amagoba era omuntu zalina okwekwata. Mu budde buno enkoko eyalizizza amagoba okusookera ddala y'enkoko ejja ng'ovudde kugamba nti eya ripu yokka. Naye enkoko eya ripu gy'ereeta enkoko ennungi etalwalalwala ate enkoko bwe tutuuka mu nkoko ez'amagi enkoko gye twaligambye ezza amagoba ssaawa eno mu kaseera ke tulimu ak'okubeera nti emmere eri waggulu eggi erigga omulunzi w'amagi nti liri wansi omulunzi w'ennyama nti emmere eri waggulu. Simanyi bwe ŋŋenda kibalamu enkoko ssaawa ze yalizizza amagoba obulungi y'enkoko etalwalalwala. Kubanga enkoko erwalalwala ate kiteekeko nti ate enkoko eyo eyinza okubeera nti ate amagoba agaali badde gafunika emmere eyeekanamye eri waggulu enkoko eyezza erwalalwala ssaawa zino ate eba eyongera kuzza mabega. Kati g'omulunzi alunda enkoko eya ripu oba asuubira okuteekamu enkoko eya ripu oba eyali agadde okuteekamu enkoko eya ripu y'enkoko ssaawa zino eyinza okuyamba okubeera nti nezza amagoba. Naye mu kuzza amagoba kwe tugamba eri omulunzi tuleeta enkoko eno nga nnamu bulungi ng'ate etuuka wano nga ya mutindo ddala ng'esobola okuyambako okubeera nti ezza amagoba engeri gy'ebeera nti terwalalwala. Enkoko yaffe terwalalwala engeri gy'ebeera nti terwalalwala ate nga ne weeba erwadde kubanga ekyokulwala tuyinza obutakyesibaako nnyo kubanga omuntu agamba enkoko eyinza okulwalamukko naye enkoko yaffe ne bweba erwadde ze enkoko ezigumira embeera. Ekyo omulunzi omupya ayinza okuba takitegeera yinza kinyonyola nti enkoko ne bweba erwadde esigala mumu oba bwebeera ebiika naye ng'erwadde esigala teggweddeewo oba esigala ekola emirimu gyayo ng'omuntu agenda okuteekamu enkoko ya ripu. Y'enkoko gye tuyinza okunyonyola enkoko ezza amagoba nti ne bw'obeera ogitaddemu esigala ekuwa wadde eyinza okulwalamuko kuba tulina obulwadde olulimu obulwala nga enkoko kati ng'obulwadde bwa ssenyiga ennaku zino tulina obulwadde bwa ssenyiga abalunzi ffenna buli gye tulundira era n'alyagadde ng'omulunzi bw'obeera nga oyinayokko endwadde ekutawaanya Rip Industries ekwetegekedde okuyamba buli kimu. Va mu kubeera nti tuleeta enkoko ennungi naye ne mu mulimu ogw'okuyamba eri abalunzi ne bw'obeera totutte enkoko okuva ku Rip Industries tuyamba ku balunzi kuba tumanyi tulinayo amadagala kyokka fe tulina amadagala ge tutunda ate okulaba nti tuyambakokko abalunzi abalemeddwa okubeera nti b'enkoko. Obuyambi obw'abasawo bubeerawo tuliifu okubeera nti nno oyambibwa eri kati ennaku zino mwami Remeka tulina obuzibu fe abalunzi nti enkuba buli bwebeera ng'etonnya tuba n'obulwadde obujjirira obutakoma obulwadde nga obwakaddukano oba obulwadde obwakaddukano aka burawuni obulwadde obwa ssenyiga nabwo bujjirira obulwadde buba bungi nnyo mu kaseera kano obututaataganya ffe abalunzi kuli okusoomoozebwa kw'eŋŋambye ku ntandikwa nti mu kubulunzi tubeeramu n'okusoomoozebwa kungi kuyitirivu tubamu n'okusoomoozebwa okw'obulwadde tubamu n'okusoomoozebwa okw'emmere y'enkoko eka n'eyambuka ate tubeeramu n'okusoomoozebwa okwaffe okw'abantu abatunda enkoko
ku katale abangi abayitirivu nti omulunzi agenda n'afuna enkoko ewalala oba n'azifuna ewalala ng'enkoko ezo ne zitamukolera bulungi. Jangu ku Reef Industries tuliwo okuyamba abalunzi mu musomo nti tukuprovidinga emisomo egyo egiyinza okujja mu nkoko ezo z'oludde ng'okaaba ezikulwalirira obutakoma. Tulina nakuno tulina okusoomozebwa kw'emmere y'enkoko kungi naddala emmere y'enkoko. Obulwadde bwali baddeawo kubanga obulwadde bubadde bubeerangawo naye nga abalunzi bakomplaininga nnyo ku kintu ky'emmere y'enkoko nti emmere y'enkoko erinnye musawo tugenda kukola tutya. Obulunzi tetwalyagadde buvaamu naye ekigendo tujja bulungi okubeera nti emmere y'enkoko tekka ate bwekka ekkako katono ate neemala n'erinnya kati omulunzi kano ke kaseera okuyiga nti bwe mbeera nfunye emmere y'enkoko nyinza giseevinga ntya mu kaseera kubeera ng'emmere y'enkoko erinnye mbeerawo okufuna emmere y'enkoko gye mba nseevinze. Ng'omulunzi ali mu bizinensi bakwayingira obuyingizi n'agenda naye waliwo omulunzi nti nze bizinensi yange yakulunda kubanga abantu bangi nnyo baagala okuyingira mbulunzi naye nga ogenda okulaba nti omulunzi buli bwawulira nti emmere y'enkoko eri waggulu sijja kuddukirayo. Okusoomozebwa tekugenda kukoma kulinga ng'era okubeera mu mirimu emirala nti emirimu emirala gibeeramu okusoomozebwa. Naffe ab'enkoko oba abalunzi b'enkoko tubeera n'okusoomozebwa naddala okw'emmere y'enkoko. Ng'omulunzi kati kano ke kaseera nti tugeze omuntu olinawo enkoko enkulu. Tulinawo enkoko enkulu, ninawo enkoko enkulu ku faamu, ninawo enkoko ezibiika, ninawo enkoko ezitabiika, ate nsuubira okwagala y'obuto obutandika. Kati kano ke kaseera omulunzi ng'oli mu mulimu gw'okulunda gezaako okwebala ogambe nti bwe mba nninawo enkoko enkulu kati kano ke kaseera enkoko zino ezibiikidde ebbanga eddene nzijjewo. Ate bwe nzijjawo enkoko zino emmere buli bw'ozijjawo manya enkoko zino enkulu ziba zirya kingi okwawukanako ku bukoko obuto. Obukoko obuto buba bulya kitono mukko okwawukana ku nkoko enkulu. Kati kano ke kaseera osobola okugamba nti emmere k'ebadde ewaggulu kantundeko ku zino enkulu. Bwe ntundako zisigale nga zindiisizo zino ezikula oba bwe nzitunda ate akasente kano kenfunye ke kaseera ate nzibuukingemu obukoko obuto kubanga bw'onaafuna obukoko obuto ate kijja kuyambako kubeera nti ate otoliisa kingi nnyo paka lisi enkuba eno etonnya eyinza okuyamba okubeera nti emmere y'enkoko gye tusuubira nti abalunzi tutaddemu kasitusimba gye bujja ate akasooli kayinza okwongera okukka ate ne tubeera nga ate tuddamu okubeera nga tutambuza emirimu gyaffe ate ne tubeera nga tufunako ku magoba agategeereka. Kati abalunzi balina okusoomozebwa okulala mu kulwala. Ng'omulunzi naddala gwali mu kuteekamu enkoko ento ssaawa eno oteekateeka okuteekamu enkoko ento twalyagadde okukuyamba mu nkoko ento tuyinza kukola tutya okulaba nti enkoko ento zino ate tezirwala bulwadde butategere kubanga ate mu nkoko ento obulwadde buno buzikwata mangu naddala nga wakateekamu ate n'otafaayo. Manya nti waliwo obulwadde obusoomozebwa nadde obusoomooza mu nkoko ento naddala nga tutegese bulungi buluuda bw'otategeka bulungi buluuda manya wano ate enkoko weeyinza okufiiririra ate kyobadde osuubiramu ate nekitajja bulungi nga bwe wali ekisuubira. Enkoko ento gwe giteeketeekere gwe omanya nti mu kiseera kino tulina obuzibu bw'enkuba buzze abalunzi abasiga tubwagala naye ate waliwo ne gye tutabwagala nti ate enkoko bwe ziba ziri nto ate empewo ebeera nnyingi. Kati kano ke kaseera nti weba ngenda oteekamu enkoko ento tugenda osaavinga enkoko ento okuva ku ripu ngenda zino nayo naye neeteeseteese ntya jangu ku ripu tukuyikiremu. Ebyo tubisomesa bulungi nnyo okuviira ddala bw'ogenda otandika okulunda ogenda zirunda otya naye nga still ng'omulunzi wali eteeseteese otya bala omuliro gw'ogenda oteeka oba ebbugumu ly'ogenda okukozesa nti limala bulungi nnyo. Bw'obeera n'enkoko 100 bala nti akasenge k'engendo zirundiramu akasooka kalina okubeera nga kenkana sikagazi nnyo. Enkoko 10 ziba zirina okulundibwa watono. Alunda enkoko 1000 naawe manya nti akasenge k'engendo otuteekamu enkoko zino nga zikyali nto kenkanankana bwe kati kalina okuba nga sikagazi nnyo ate kwenkanankana ka nkoko 20,000. Bwe zigenda zikula awo ogenda ng'oyongeza kiba kitegeeza ogenda kwewala okubeera nti enkoko zino
ziyitamu empewo akasingeko n'abooteeka mu kabeera nga kamala bulungi ng'omuntu agenda oteekamu kisinziira bw'oba enkoko z'ogenda oteekamu yenteekateeka gy'oba ogenda oteekateeka ku RIP Industries ebyo tubiyamba eri gwe omuntu agenda okuliisa enkoko saawa zino mulimu omuntu nga nze ntandika naye nteekateeka okuli njagala kubuukinga enkoko ate mmanye n'emiwendo manye n'emmere ngenda kuliisa ntya okulaba ng'enkoko zino tezinsala ate siziteekamu kingi ate zibeere nga zisobola okunzigiramu ku magoba agategeereka ng'omulunzi w'enkoko naddala ng'oteekamu enkoko ento saawa zino ng'ogenda osuubira okuliisa emmere waalibadde oliisa otya enkoko okuziggyamu obulungi kazibe z'amagi kazibe za nnyama manya nti enkoko zino bw'oba oliisa nkoko z'amagi bwe tuba tutandika na nkoko z'amagi buli bw'oliziriisa emmere ng'emmere gy'oziriisizza mmere ya mutindo oba mmere erimu ebirungo ebizimba omubiri enkoko zino zijja genda otuuka mu bbanga eribiika tezigenda kumenya so kano ke kaseera ne bwe mba nteekamu enkoko manyi enkoko eno ngitaddemu nga nto mu kaseera k'emmere ng'eri waggulu yes kirungi ntaddemu saawa zino manya nti bw'oba otaddemu emmere y'enkoko bw'oba otandika okuwa enkoko zino tezigenda kumenya nnyo nga nto ate nga bwe zigenda okumenya ng'enkoko zino zikuze kiba kitegeeza nti mu kaseera kano bw'oba oziwadde ekiriisa ky'emmere ennungi wadde emmere eri waggulu zikuba ekiriisa ky'emmere ennungi njogera ku ggwe omulunzi agenda otandika okuliisa enkoko bw'oba ogenda otandika okuliisa enkoko ne bwe ziba z'amagi kiba kirungi nnyo era ffe abasawo tukwadivaizinga kiba kirungi nnyo okuliisa enkoko emmere enzito oba emmere ejjudde ebirungo ebizimba omubiri biyambeko enkoko eno okubeera nti bw'eba ya buloyira we zinaawereza wiiki 2 nenva mu sitaata ate nengenda mu finisha tezijja kummenya zijja genda otuuka mu wiiki 2 ng'omubiri gwe zizimbye ne bwe naaba wakuziwa mmere endalalala zijja kuba tezikyasobola kudda mabega bwe ziba eri enkoko ez'amagi ng'omuntu agenda okuliisa enkoko z'amagi tugamba nti mu kuliisa enkoko y'amagi olina kuliisa okuva ku lunaku olusooka paka ku myezi 2 ng'oliisa sitaata oluvannyuma ne tuyingira gulowa kiba kitegeeza nti mu kuliisa emmere y'enkoko ng'omulunzi aliisa enkoko ey'amagi walibadde otandika ne gulowa omuzito gulowa oyo omuzito ojja genda otuuka enkoko eyo mu myezi 2 ng'enkoko eno tekumenya kuba ejja kuba ezimbye omubiri ogumala ojja gyetegeeza nti ne mu kulwala ejja kubeera erwala kitono kasobeera ng'obadde ogiwa ekirungo ekirungi kati ebyo bine ku RIP Industries twewaayo okusomesa gwe omulunzi tukusomese tukugireyo ekifaananyi ky'oyagala okuzimba okubeera nti nno oggyamu amagoba mu nkoko zo tulina obulungi bw'enkoko ezo ezaffe naddala enkoko ey'amagi ogiteekamu nebeera nga terwalalwala as long as oba okubeera nti ogoberedde amateeka ge tuba tugamba mbisomesa nnyo office nekugamba nti ku office bwe tuba tukusomesa tugamba nti emmere enkoko buli bwe tugikuwa n'ogoberera amateeka ga buluuda n'ogirunda nga bwe tuba tugambye kubanga tubisomesa ku RIP tetuta mulunzi nga tetukusomesezza kubanga tumanyi nti omulunzi bwe tukusomesa ekyo kigenda kujjayo ekifaananyi kye tukuwaanira enkoko yaffe esobole okuvaayo obulungi buluuda ogiteeseteesa otya bw'omala okuteekateeka buluuda enkoko eno ogenda giriisa otya okubeera nti nno esobola okutuuka ku myezi 3 gye tugamba ng'etandise okuwa eggi kubanga tumanyi nti enkoko za RIP ku myezi 3 abantu abalina enkoko za RIP nga abadde aliisa bulungi nga bwe twamusomesa abadde agoberera amateeka g'okugema nga bwe twamugamba okugema wadde okugema okumu tuba tukukoze naye tubaako okugema kw'ennaku enkoko enkulu kwe tukola twakugamba okugema n'ogema bulungi ne tugamba emmere n'ogiriisa bulungi n'okulwalalwala era enkoko eyo ebeera erwala kitono kubanga oba ogiwadde immunity yaayo okubeera nti ogiriisiza bulungi ku ntandikwa so ne bw'enaaba erwadde ejja kuba esobola okwerwanako engeri gy'obeera ng'ogiriisiza bulungi ku mmere yaffe gye tuba tukuwadde va ku mmere nate ne tukuyambako mu mbiika ng'etandise okubiika tugenda kutabula tutya tugenda kubeerawo tutya okulaba nti enkoko eno tekumenya nti emmere ne bw'ebeera erinnye era enkoko eno ejja kusigala ekuwa tegenda kulwalalwala nnyo ate ebiseera ebisinga nti bweba terwadde ne bw'osiga emmere ne bw'ebeera waggulu alisa emmere ekumenyaamu naye ng'enkoko tekumenyeza mu kulwala
okujjanja bantu obeera ogijjabye bw'oliba ogiwa ekirungo ekitegeereka wano ku ntandikwa enkoko eno Dokita twagala kuwummulamuko katono naye abeetaaga okwogerako naawe nga tuli mu bulango kuliko abayinza okwagala okukubirako bakufunda ku simu ki baleetaze okwogerako ne dokita oba okumanya ku bookingi zaffe oba okumanya we tusangibwa koko ki gye tuleeta n'alyagadde okuwa ennamba y'essimu eno osobola okutukubira ku 0773 0773 92 725 oba 0773 92 725 oba 758 0758 7 6 8 okumanya ebisingawo 0758 0758 7 6 8 okay kale katumule mu katono ampuliriza tukoma ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika no tubuza 12 zokka tuyingire ssaawa S3 bwe zikona 3 musawo Bettina owa Rip Industries nja kuba musibula naye nga tweyongerayo njagala kujjukiza I&M Bank nkugamba nti obuweereza bonna babusembeza ne babuteeka kumpi wooli I&M Bank buli kimu okimaliraawo wennyini wooli kutegeeza nti mukwano bakuleetedde app eya I&M Bank OTG app ogenda mu App Store oba Google Play n'ojjayo app eyo n'ogiteeka mu simu yo kati obuweereza bonna weweereza ssente mu banka zijjeeyo sasula biiro z'amasannyalaze z'amazzi ate feesi z'abaana biki byonna obikoleraawo ku app yeeyo eya I&M Bank OTG app tugamba nti tambula ne I&M Bank amatabi bagenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo buli woogalaba genda ofune buweereza ebintu bitambule bulungi Honest Estates Developers Limited balina estates nyingi Nkowe Gayaza Kikuba Mpanga Nakawuka Phase 3 ezo nno mpya zenjogerako Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 na 7 Kachiri Nampunge Nemu estates zaabwe nkadde wakyaliyo ku ttaka nga Hoyiba Road waliyo Nasara Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Manyo Kulwentebe balina 0 Phase 4 Nesisa Rutabe Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindiye Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala bakkiriza n'ekibanja mpola bano nno baamazima era beesigika basange ku Martin Road okulira Aga Khan Roundabout ku Makesha Building omwaliriro ogusooka essimu k'okuba eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 57 28 73 sisimuka ng'otunula ku butonde ku Boulevard Suns Lodge Kalangala bwetulodde ebisolo byabwe biyoyoteddwa obulungi ate nga bijjudde Kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okukuwa essanyu bagamba nti akawuwo k'ennyanja bwe kakufuwako mu gardens owulira bulungi nnyo era owulira obulamu obujja abanoonyereza bwe batyo bagamba n'olwekyo genda ku Boulevard olabe obulamu bwe bugenda okudda obujja funa ekyokulya ekiwooma okuzaama kitegekeddwa abafumbi abakugu okufumba buli kika kya mmere eya wano neyeebweru w'eggwanga balina conference halls eri ggwe alina meeting wedding retreats ne workshops okusaako kids park erimu ebyokozanyisa by'abaana byonna oyagala kutambulirako mu lyato genda onyumirwe MV Boulevard speedboat nga nno bwe bakuba pati ku pati mumaleno mudda wali buli kimu nga muli ku nnyanja bamundigida ne bamba mulina mukulu mulina birthday mwagala kugikola nga museeyeza ku mazzi ebyo na Boulevard yebimaliriza mubakulinge no musala keki bumuyimba mukola mutya Esteno babaleetedde bingi Easter package weeri abagalana n'abafamily omuli accommodation breakfast buffet lunch dinner swimming pool guided forest walk balina live band steam sauna and gym campfire bouncing castle n'emiwendo gisoboka ku byonna byenkugambye genda omaleko Easter holiday nga bwe bakuweereza ng'onyumirwa obunyumirwa balina omutimbagano kwe bali www.brovardsunslodge.com www.brovardsunslodge.com
brevard.com bookinga kati ogenda onyumirwa obulamu. Brevard eno bali Kalangala ku bizinga by'Essese ba ku kizinga ky'Essese bakujukiza Brevard Sons Lodge e Kalangala mukwano gendo obulamu obuwumuzeeko. Essimu eri noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 bisatu asatu munya lukaga nkaga mutano. Nekisambo yonkujukiza muna Uganda munange nti ekipya kyajjadda mu byamasanyalaze UEDCL obuvunanyizibwa yabukwata okuva ku kitongole kya umeme bakikolera bakola mu ngeri esingayo okubeera ennungi era sigala ng'osasula mu ngeri gy'obadde osasulamu abadde bakasitoma ba umeme era musigala munyigamu abali ku MTN munyiga *165# n'ogoberera oba abali ku Airtel munyiga *185 n'ogoberera londako UEDCL Lite goberera endagiriro osobola n'okukozesa banka yo oba agenti wa banka yenna oba enkola ya pewe n'osasula amasannyalaze. Enteekateeka eno yatandika nga lumu omwezi guno ogwokuna bakasitoma abaffe nno abali ku UEDCL tubategeeza nti temutaataganyizibwa mu ngeri yonna era temugenda kutaataganyizibwa mu buli kimu. Bw'obaako obuyambi bwonna bwetaaga tulina n'essimu ez'obwereere kwokuba ne twogera naawe n'otubuulira. Esooka eri nooti 8 23 nooti 88 eddako nooti 8 nooti 285 285 n'essembayo eri nooti 8 nooti 385 385. UEDCL will light up your world. Musawo Bettina ndi nayo wano. Musawo Bettina tekadde tumalirize n'ebigambo ebisembayo naye waliwo abalunzi bangi ab'emulugunya nga bagamba nti bandirunze in fact birine mu balimi naye katuli ku bulunzi nga bagamba nti twandulunze ebintu byanditambudde naye ebikyupuli bisusse ku katale. Ekintu ky'ebikyupuli kingi nnyo ku katale. Kiri mu nkoko, kiri mu madagala, kiri mu mmere y'enkoko, kiri buli wamu. Naye ffe abalunzi kitunyiga nnyo nti kitwonoonera emirimu. Omulunzi eyali yagadde okulunda n'amala emyaka n'emyaka mbulunzi ogenda okwesanga nti alunzeeyo omwaka gumu n'abivaako. Kati omulunzi bwe tugenda ku kyamadagala, omulunzi kyalibadde kirungi bw'oba ogenda okugula amadagala n'ojja mu kifo ekituufu. RIP Industries, in fact abalunzi abaffe tubakubiriza n'okubakubiriza nti bw'oba otutta obukoko okuva ewaffe amadagala gabeerawo okuva kuliwonya buli kalwadde tubeera nago. Era bwe tuba tulemereddwa eriffe aba RIP Industries tukusindika we tumanyi ewali eddagala ettuufu. Kubanga tumanyi nti abalunzi bw'ojja enkoko ewaffe nga tukuwaanidde enkoko ezo nti kituufu zikola bulungi tuzijje mu soose ennungi oba mu bantu abalungi oba okuva ebweru mu kifo ekirungi ekisobola okubeera nti kiwanirira enkoko zino okuba nti obujjanjabi baba baziwadde zibulwamuko ne zibeera nga tezirwalalwala. Kati tukuwa amagezi engeri gy'oyinza okufunamu ku ddagala ewalala ne bwe tuba tetulina era ne tukulagira ne soose ennungi. Naye gwe omulunzi bw'oba oguze ewalala eddagala wetegerezenga nnyo eddagala lino wawootula tomala togula buli wamu. Kati tulina obuzibu mu ddagala erigemebwa enkoko. Omulunzi bamuwa eddagala ne bamuwa eddagala ne bamugamba genda ogeme. Naye ng'amazima gennyini eddagala libamuwadde okugenda okugema lyayonooneka dda. Engeri omulunzi gyali nti tamanyi bataddeko ne lebo ndala ery'obucupuli bataddeko na lebo ndala eziraga nti eddagala lino likyaliddamu n'agenda n'agema. Mu kugema asuubira nti ngemye Newcastle mugemi awedde. Agenda wegenda oyitawo wiiki 2 ng'enkoko zikubwa eddagala lyennyini lyeyagema nga lyo kennyini lyerikubwa enkoko. So omulunzi twali ku advisinze oba tukukubiriza bw'obeera ofunye enkoko naddala okuva ku RIP Industries komawo ono n'eddagala. Soosi y'eddagala tugiyina entuufu. Alisi tumanyi nti bwe tuba tukuwadde enkoko zaffe kiba kizibu okubeera nti tukuwa soosi y'eddagala ate enfu oba twagala enkoko ezo ate ziveemu bulungi. Kati gwe ate aba asobodde okugula eddagala ewalala wetegereze expired date ne bw'oba ogula eddagala tomala gagula buli wamu.
ebiseera ebisinga abalunzi weetegereze nnyo nga tonnagula ddagala wengula eddagala liri seefu bulungi tulina ebintu ebikuuma amadagala weetegereze baba biina tomala gagula buli wamu ate bw'oba oguze eddagala ovujja enkoko okuva ku Rip Industries tukubire banga ffe tuliwo okuyamba tumakinga na sure nti omulunzi tugenda ne tukolera feke nnyini yesebo tugenda ku kyemmere bwe mpitamu ku kyemmere akatono ekyemmere y'enkoko era aba Rip Industries tukikwasaganya bulungi ddala okubeera nti tukuwa soose ennungi weetegereze nnyo emmere gye bakuwa banga n'emmere ekuttira enkoko naddala emmere etandika ekuttira enkoko then obukoko obulungi alisi ffe Rip Industries tumanyi nti ne bw'oba oyagala okajja ebweru okajja ku kisaawe nga twakakaleeta okumanya nti alisi tetuleeta kikyupuli tukutwala ku kisaawe gwe kennyininyini n'okeekuŋŋaanyiza nti tujjawo twagala kujjawo ebikyupuli ebyo tubijjeewo tutya kubanga twagala nnyo abalunzi mulwe mu bulunzi so Rip Industries akakuku ke tuleeta okuva ebweru w'eggwanga nga kazze okugema ak'amagi tuleeta akakoko ako nga kazze kaweddeko okugemwa okusooka ate nga kalamu bulungi ddala ate nga katwalira ddala ebbanga lya myaka 2 n'ekitundu nga kakyabiika eri abalunzi abatumanyi emyaka 2 n'omusobo nga kakyabiika ate nga katandika ku myezi 3 kitundu okuba nga kabiika erimu ababuloyira ekaseera okuteekamu buloyira olunde weeks 4 tuba tusimulula nga tetutunda then erimu abalunde enkoko ezinyanda oba eziringa ennyanda eza kuloyira ezo nazo weeziri ate nga zitundwa mu myezi 4 gyokka ziba zivuddemu oba emyezi 3 kitundu musawe namasimu jangu tukuyambe obuuze buli kyoyagala namba y'essimu osobola tukubira ku namba y'essimu okuli 0758 786 49 oba eya MTN eya Airtel eri 0758 786 49 okumanya okuyambibwa nkoze ntya okubukinga nfunye ntya booking zammwe then eya MTN osobola okuba ku 0773 0773 92 725 0773 92 725 okuyambibwa ebisinga okubanga Rip Industries tuliwo okuyamba atinje ebigenda okuba okuyambibwa ng'otukontaktinze n'otufuna mbudde kuyamba okuba olwambulunzi kale musawo tugenda mu mawulire nkusibudde nkale ssebo awangaale toyaziga mpuliriza musawo Bettina kuva mu Rip Industries bulunzi bwa nkoko yakusigidde ekifaananyi bali wakaligaawo byonna bikugambye kwatagana twagala mirimu giveeyo emirimu gyongere okumuka bintu byongere okutereera nze Kalule Lameka mukyala Musumba mukyala Lutalo Olivia kwagala omubwati amaze okutuuka n'amawulire g'obudde mu lulimi Oluganda mbagaliza sabbiiti ennungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya weekend ya Easter ennungi Katonda abeere nammwe Ssaabasajja Kabaka awangaale